njukira mu 1996 1996 nga yesimbyewo ne Ssemogerere batujja mu masomero nga tukyali baana bato nga batukaka tugende tulonde tukubire mwami Museveni akalulu ne batuwanga extra ballot papers tugende tutikinge mwami Museveni. All along Museveni abadde nga yenyigira mu kuba akalulu. Nze nzijukira bulungi nali mwana muto tuli baana bato tunaba kuweza emyaka gy'okulonda batujja mu masomero ne batuwandiisa ng'abalonzi abaana abawezezza emyaka 18 yet twali baana bato. 1996 nga yesimbiwo ne Ssemogerere yawangula. Subsequent elections zonna ezibaddewo Museveni abadde tawangula. 2000, 2011, 2006, 2016 Museveni tawangulanga kwakalu. In 2021 General Tinyefuza abangi gwe mumanyi nga Ssejusa ya confessinga nagamba nyina obujulizi nganze yabaddemu eyali mu chief intelligence ntakalulu ka 2006 Museveni bamukuba akalulu n'enkuna n'enywa Besigye yawangula. Ate Besigye yawangula n'akalulu ka 2011 n'awangula ka 2016. Museveni mubbi wa kalulu. Ekinkozeseza video eno mpulira enyiike ng'omuntu gwe batalonze alemera kuba na Uganda ng'omanyi nti obadde towangula kalulu. Impulira ennaku nze nzijukira mu 2016 2016 batujja Nsambya kubanga ebiseera ebyo nga ndi musirikale ndi muto ne batukwata ne bagamba tugenda mu electoral commission okukuuma akalulu n'endowooza ntugenda kukola electoral commission. Oluvannyuma ne batutwala Kololo nga waliwo ennyumba eyo Kololo kumpi ne airstrip nga je batutute okukuuma naye tebatukiriza ng'abapoliisi nti tuyingire munda ffe abapoliisi twakoma wabweru ku gate nga munda abali munda ba SFC banejeri kuuma President Museveni. I beg your pardon mwami Museveni kubanga si tabeeranga ko president abadde abakalulu all the time. Ne batutwala ku kiyumba ekiri Kololo kumpi ne airstrip tukikuume. Oluvannyuma on election day nalabanga emmotoka eziriko UGC nga ze ziyingira ningezaako okwebuuza ku what is going on here ne bagamba wano togenda kubitegeera. Oluvannyuma nakitegeera nti obululu bwe bwavanga mu polling stations bwe bwavanga mu polling areas bwe bwavanga mu district mu constituencies bwatuukiranga ku kiyumba kino ekyekololo ne bachanga gye bachanga nga tibona bakutuuka mu electoral commission nga kino ekiyumba kyaliko tallying center nga bano be basindikira figures electoral commission ng'okulangirira kwonna kuva wano mu kiyumba nga babbira mwami Museveni nga electoral commission eyina okusooka okulinda bano abakolera mwami Museveni abali mu state house abali managed by ejeri kuma president nga be basalawo figures nga bwe zigenda okubeera nga zidistributingibwa. Ebbanga lyonna ekiyumba ekyo kibaddewo nga kyekisookerwamu ebivudde mu kulonda ne basindikira the same data ne basindikira electoral commission. Nti electoral commission ebaddewo nga akakologosi nti basalawo balina okulinda ebivudde mu kiyumba ekyo kibabbiramu akalulu. Ebyo byali bigambo okukakasibwa nti Museveni abadde tawangula kalulu. Gendo noonye ebigambo Ssejusa byayogera mu 2021 ng'agamba akalulu ka 2006 Museveni bamukuba akalulu enkuna n'enyuma. And subsequent elections zonna 2011, 2016, 2006, 1996 n'akalulu kano ke tuvuddemu aka 2026 Museveni bamukuba akalulu. Bulungi butereevu nnyo without doubt. Naye bweremeza ogenda kubeera ne bad history in the history of Uganda tutubeerangako president nga mubi nga mutemu nga mubbi nga abantu tebamwagala nga Museveni.
weerayiziza naye it's a matter of time. History will never forget. And abantu abatakwagala mujiji muto, we are still young, tukyaliwo, tukyalina amaanyi. It's a matter of time. It's a matter of time. Abannayuganda omanyi tebakwagala, weerayiza, otulemeddeko, naye it's a matter of time. It's a matter of time. You will go down and your psychopaths. Njagala okusinziira wano okutegeeza ensi yonna nti Museveni, mwami Museveni tawangulanga kakalulu mu Uganda. Mu 1908 baamukuba akalulu enkoona n'enywa. Ne waabwe gye bamuzaala tebaamulonda abantu baamugaana. Ne waabwe gye bamuzaala mu 1908 tebaamukombya yadde n'akamu, ne bamukuba akalulu enkoona n'enywa. Museveni tawangulangako kalulu. Ndowooza yasinziira awo n'agamba nga nkuta obuyinza nja kukozesa obukujukuju okulemera ku bannayuganda nga tebaanonze. Nzijukira mu 1996 1996 nga yeesimbyewo ne Ssemogerere baatujja mu masomero nga tukyali baana bato nga batukaka tugende tulonde tukubire mwami Museveni akalulu, ne baatuwanga extra ballot papers tugende tutiikinge mwami Museveni. All along Museveni abadde nga yeenyigira mu kuba akalulu. Nze nzijukira bulungi nali mwana muto, tuli baana bato tunaba kuweza emyaka gy'okulonda, batujja mu masomero ne batuwandiisa ng'abalonzi abawezezza emyaka 18, ye twali baana bato. 1996 nga yeesimbyewo ne Ssemogerere yawangula. Subsequent elections zonna ezibaddewo Museveni abadde tawangula. 2000, 2011, 2006, 2016 Museveni tawangulanga kakalulu. In 2021 General Tinyefuza abangi gwe mumanyi nga Ssejusa yakonfesinga n'agamba nyina obujulizi nga nze yabaddemu eyali mu chief intelligence nti akalulu ka 2006 Museveni baamukuba akalulu n'enkoona n'enywa. Besigye yawangula. Ate Besigye yawangula n'akalulu ka 2011 n'awangula ka 2016. Museveni mubbi wa kalulu. Ekinkozeseza vidiyo eno mpulira enyiike ng'omuntu gwe batalonze alemera ku bannayuganda ng'omanyi nti obadde towangula kalulu.